ne ndaba omusota nga timba nga munene nnyo bwe guti nga gwezinze nakwera oteekamu ettondo ly'omusaayi ne kakulaga ebyo byonna gy'ogenda okubeera by'ogenda okukola ki oteekamu ettondo ly'omusaayi wali obeera otandise oyingira saddaaka ku Sande twalinayo wa luminati yali avudde mu luminati alina n'ekisumuluzo kyatambula nakyo waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugu mulitandise oti weebale nnyo weebalire ddala omulungi ekyekumidde ku channel yaffe eno yeYiginawo TV amanya nze Stone M nga okukuweereza olunaku olwaleero producer waffe leero katwala omukisa ogumutumirako nkomyewo ne Musumba Kango ono wa Rock International. Musumba soko babuuzeeko abatulaba ku Yiginawo TV mbawe ekitiibwa mu linnya erya Yesu yenze Kango enjoga byeri I'm always happy by the grace of God. Oba baakwokyezaayo ne bannange era naye era bampa bampa by the way ndi musanyufu nnyo okubeera nga nkomawo nate okubeera nga mbaweereza nsumba ekkanisa eyitibwa Believers on the Rock Ministries Matugga nga twakulabako oli ku Sande. Yes tuweereza live yaffe era live bagendeko ku channel kuno bajja giraba bajja bakola bulungi mu linnya erya Yesu era ekyalimu amafuta ge gamu abantu ne bagwa ne bana ab'oku YouTube babeera bagwa by the way era waliwo baliwo bankubira essimu bameka nga basatu omu ng'ali mu America omulala Saudi Arabia ababiri Saudi Arabia Musumba ffe twasabye naawe nenze nagenza okuddamu nagudde wansi okuddamu okuyimuka nga ne service yawedde dda nga simu eryawo eyogera birala ekitegeeza alina bye yayogera awo naye yayimuka mu kukkiriza naye obeera nga toli wano eno naye ng'oyimusiza nanti ndaba abagwa balina bye boogera nga bayomba ate nga bayombera mu ziri notes za waggulu kisoboka asobola okubeera nga yakola kyonna kyonna kye yakola. Okay, mwebale nnyo mwebale ddala abatulabira mu nsi z'ebweru n'abatulabira ne waffe mu Uganda amanya nze Stone M. Kaakati twasembayo wali eri ng'oli mu kunjokya nga mbagamba nti emyoyo gitambulira mu firimu. Yes ng'ate era mbagambako ne ku Evanite ku kizikiza ekyo kitakoma nembaga nti ekizikiza ekyo kigenda kujja nembaga nti sitaani alwana buli lunaku okulaba ng'akikoleeza balokola abampuliriza njagala kubasaba ku lw'ekisa kya Katonda muwulirire wano ekigambo kino mulokoke mwenenye mukyuke mudde gyali Yesu kubanga agenda kudda we tudda okusinziira ku bino byenze mbagamba byonna bannyabo ne basebo sayinizi zonna ziraga nti akaseera k'omwana gw'endiga kamada g'omwana gw'endiga kasembedde naye kagenda kusanga weeteeseteese otya kati awo nno wenkubira omulanga ne nkugamba nti kkiriza Yesu Kristo akyali mu madiini ogaveemu otandika okutambula ne Yesu otandika okukkiriza Yesu. Okubeera mu madiini ogavaamu otegeeza ki? Omukatuliki tasinza Katonda. Ogambye ki? Omukatuliki tasinza Katonda, omusiraamu tasinza Katonda. Basinza basinza sitaani. Olimba kanziremu era nkukapicalingire ku nkola za sitaani bw'okeera ku makya okola ekipande ekyole n'osanga kafaananyi nga ka Mother Mary n'otandika okasinza oli ku Mother Mary goyita kati ate bwabeera nga Mother Mary kalajja nkuba oluyi ka Mother Mary ke baatuuma ka Mother Mary kafaananyi era ogwo mwoyo gwa Jezeberi. Mother Mary Mama Maria gwoliko kifaananyi baleeta ekifaananyi ky'omwoyo gwe bayita Jezeberi gwe gukituulamu era gwe basinza. Kati njagala nku example nyangu. Mary taliyo. Mary gyali ne talina makulu mama wa Yesu kati ye mama wa Yesu ate banagamba nti nze mbyogedde sikulimbye
yafa byaggwa kankubulire okumanya nga Yesu toyina nakyo omunyumiza nti maama we mujjukire mwenna bulungi Yesu yabula wali eri nga we bamusangira mu tempo n'abagamba nti nze maama wange ne baganda bange be bawulira ekigambo kya Katonda ne bakikolerako so gwe nampuliriza bw'obanga okyaliyo ku bufaananyi bwo zikusanze omuliro gugenda kukwokya ng'olowooza nti oli mu kusinza maama wa Yesu kumbe oli Kajezebbeeri katonda w'omu nnyanja mwoyo gwo gufugira nnyo mu nnyanja munaku zino gwasituka ne gujja mu bayimbi bagenda kunyiiga omwoyo gw'okwewunda ogwo okwewunda si kirungi si kirungi mala manyi kyatonderwa abakyala bonna nedda n'okusiba enviiri ebyo webito si byo ebyokwewunda kati abo n'abakyala bagenda kukukyala bankyawe kati ate bankyawa kati nze bannemesa okubeerawo kati nze Katonda gwe yatuma olw'ekigendererwa tampeeyo abalala tajja kumpayo be yali akigambyeko batambule nange abakyala okusiiga lipstick n'okusiiga enjala zaabwe kibi nze ebyo sigenda byogerako nnyo fotudde naye gwe wabeera nga Katonda kuwe kati buno buyala bwange tebulabika bulungi anti gwe oli musajja era n'omukazi bulabika bulungi ate ate wayongerako n'alabikira ddala wasiiga enjala nze omusajja zendya nga n'ebimwa wabeera bigisiize lipusitiiki mba nti ogikomba naye gwe abakazi obamanyi nsibamanyi ebintu ebyekisiru mu kifo ky'okugenda okwekolako okwerongoosa asobola obeera omukyafu munda naye nga kungulu muyonjo abakyala abakyafu bakyaliyo babeerayo bangi ffe tubeera mu kansolingi ssebo gwe tolina ayinza kujja nakugamba mu kansolinga mubabikula munda mulabe munda manya batwebikulira ne batubuulira buli kimu kyonna ekiri mu mitima gyabwe ekiri munda gyabwe abo abakyala n'abasajja nze wembatiira abasajja waliwo abasajja nga tebaagala kunaaba nze wembatiira asobola okusalako ebisige n'asiigako ate ebira asalako ebyaddala n'asiiga sokolindeko ŋŋendewo nnyo waneeno kubanga abalokole beetaagawo nabo ewuwa obufumbo buli mu kufa ate buli bwe bufa amagombe go nga gajjaganya gabeera gafunyeemu abasajja tebaagala kunaaba abasajja tebooza bubukisa bwabwe omukazi n'akutama notuka akaseera nga n'akwetamu eri ng'olusulo ovaamu terumusanyusa olw'abavuzi ba booda kasana oli wa booda tewali buzibu nze nonkeera kunaaba nze nkeera kunaaba gwe mbwe wadde ompunyako ate nkusembera busemberezi mpulire singa nfaanana bwenti singa sinaaba omwana abunyaye kyokka baagala nnyo okunyumiza bano bakasitoma baba babeera emabega akati ekintu kino mukirabanga ekyokusaaga ekyobutanaaba n'abakazi abakyafu we bali waliyo n'abakazi abatanaaba nanti ng'enkuba etonnya ng'omukazi edda no bino lwakuba nti no edda nga omukazi osobola omusinkana ng'alinga nga kyennyanja ng'akyuma nga kyennyanja omukazi akyuma nga kyennyanja ng'abadde kyati kati njagala kusaba gwampuliriza osobola gwe kennyininyini okwefuula ky'oyagala okubeera kati nga tonaba kudda ku ebyo byakwesiga biyala kwesiga lipstick simaya kugula nviiri za bbeeyi soka weekebere munda oli kiriya akyala bali kiriya big up muli balungi nnyo era obufumbo bwammwe kizibu kyabusangamu matalagga obutanaaba busobola okumenyawo obufumbo nnyo obuteekolako kati naye omuntu n'omusanga akola ku njala ayite eri nga bamulaba alabika bulungi naye enjala tebazirya omusajja omukazi n'omusanga ng'ataddeko emimwa alinga akanyonyi okimanyi nti malayika kino ekintu kiringa ngaekyakatemba
naye ate nga kituufu nakirabako weekiri. Malayika lumu yaleetera omukazi ekyamagero kye kubanga yali akisabidde okumala ebbanga. Naye malayika ng'ekutte ekifaananyi ky'omukazi oli bulungi bweti mu ngalo. Omukazi nga bw'afaanana gwe balina okuwa ekyamagero. Yagenda okujja ng'alaba omuntu alinga ye naye nga si ye. Malayika tebamuwa kifaananyi ngono yeesiize. Jjukira Katonda we yakutondera ye waakumanyidde. Agenda okudda yasanga ng'ono yeeyerusa emimwa mimyufu giri giti ng'alabira ddala balinga abafaanagana naye ate ng'oli wa bbulaaka. Kambabuulira ekintu Katonda ky'atayagala. Katonda tayagala kweyerusa. Katonda tayagala kwegattako bintu bitali bibyo. Katonda tayagala bakazi bambala nkunamyo. Mukazi n'ayambala enkunamyo. Waliwo abatera okujja mu kyaki ne bannenyaza n'okunenyaza. Jjukira gobeera oli eno katuti nga yatudde mu katebe nga gwe otudde bw'oti. Kati eriiso libidde eri n'okubuulira ne kukulema. Kati okola otya? Ate nkola ki? Era mpita buyisi asa nga mugamba twala oli muwa akaleeso. Ate oyo bamuwa kaddugala. Akaddugala mulina obusizza abagudde. Tutwala oyo waatyo mbanja alaba muwa akagoye nga tuva kasibisa yagudde n'akaddugaza bulungi. Nga temuli bangu. Fola baffe ffe tulwanira kujjuza kanisa eyo. Lwakuba teri kanisa erwanira okujjula kubanga erina okujjula kubanga ekyamagero weekiri. Mukama atukola bulungi. Naye waliwo omuntu gw'otunuulira kiringa ng'abalokole bensabye nabo okumala omwaka nga basabira Bayibuli ku ssimu. Bano basoma fe abalina Bayibuli ez'oku ssimu. Nabo manyi kye ngenda obbakolera. Ngenda zibajja essimu nga samulaba nga tuuse mu kaseera k'okusaba nga ntuma Asha nga zonna zibakuŋŋaanyaako nga zibajjako nga bawa Bayibuli. Nanti ojja kuba bawadde Bayibuli. Tuli embizzi kiro ya 2 abamu bagiryawo 2.5 abamu 3 nino olimu okugula Bayibuli ya 3.5. Ogamba nti oyagala Mukama Katonda. Naye omukazi gw'okwana omuwa obulabo, omugulidde obupale, omugulidde essimu. Naye Katonda gw'oyagala ennyo gwoga nti omwagala wali mwana okugula ekigambo Bayibuli okubeera nga naawe weesomera ekigambo kye. Balokole mmwe mubeereemu. Tuli mu kuzimba essomero ly'abalokole mmwe abamanyi mutuswaze. Essomero linene we mutaleetemu baana bammwe nja beewuunya nnyo kubanga ffe tugenda twala ngayo akadde tubasomeseeko ku Bayibuli. Beera lya bbeeyi temwesunga. Tigenda beera teri alayisi. Era tebeesunga. Naye ligenda kubeeramu ekigambo kya Katonda. Kaakati nkusaba gwasomeseza abaana bo simanya kwa gakkaani simanya wawa. Leetako omwana wo ku Believers on the Rock Ministries. Tugenda musomesa mu bintu eby'enjawulo. Kati batandika okusomesa obuseegu mu P4, P3. Mwaga amasomero amanene. Gonna amalala kati babagamba bati. N'eryaffe ligenda beera libisomesa. Ebyobuseegu. Anti kati ebyobuseegu batandika bati. Kaakati omuntu okubeera n'entiisa n'okumanya. Wano okumanya tukyasobola kuyimiriza kubanga kwajja. Naye omuntu w'omanya n'otegeera osobola obutayingira buseegu. Ati ngamba teacher kati najja n'atandika osomesa wano obuseegu. Of course. Nanti ng'abagamba ati. Kati nze ndi musomesa. Nze gw'ogamba nakavaayo ku ssomero naye nga nze tebansomesa. Nasubwa busubwa ki? Tonyiga. Abatulaba. Tonyiga. Abatulaba. Stone M muwulira nti. Kaakati abatulaba bo babitegedde gwe sigalira. For today. Kankujje waawo. Webali nnyo. Emyoyo gya firimu nagyo kansooke njikujjeko. Wala kibuuzo kye nafunako awo. Kale ne walala gy'otera okubeera kwera ku interview zaffe ezibwezi. Bamanyi okugamba nti waliwo story yo gye wasooka otuwaako eri eyasookera ddala naye tetwagimalayo bulungi. Kati mbadde njagala story eyo tugitambulireko wali eri kubanga abantu bano eno naddala abapya abakatwegattako
abamu tebakumanyi abamu bakutandikira wano wakati abalala twatandika nabo eri ddala gye twatandikira kati oli yagamba nti oba waliwo nakuyanjulira ne ŋŋamba nti wali mubbi wali mwenzi wali muki nga buli kikolobero wakikolako paka walokoka kati bo nga tebabitegeera balowooza nkusalako mugambo tebamanyi nti wagendekera wali story wali otweya Illuminati nti wali oyagala oba kwewandiisa mu byaba Illuminati n'ogendako oba ne ku nnyanja ne mukkako ne mu nnyanja story njijjukira bulungi nze wagimba naye ate saakugamba nti nali njagala okwewandiisa wabula nagamba nti nalokoka nenzikiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wange naye obulamu bwange ne bubonaabona nnyo kati bwe mmala okubonaabona nnyo nentuuka ne mpulira nga ntamiddwa weetamiddwa naye ate nga muli mulindamu nze nnyina oluyimba nga lugamba nti siina pulaani ndala Yesu ye pulaani yange era saava ku mulamwa nali ndese obwenzi ndese obulimba ndese obubbi ndese okulwana ndese okulimba nga naye sina kyendaba mu bwakabaka bwa Katonda olunaku lwakya lumu banyabo ne baseba bampuliriza neneekyawa nenga kakati nteekeddwa okufa naye nga nfiira mu kwagala kwa Katonda mu kwagala Katonda nfiira mu kunoonya Katonda bwe ntyo nensiiba nentandika okusiiba nenga ngenda kusiiba mpaka wenfa ng'osaza butalya mmere deliberate yes nensiiba emyezi 7 nga nsiiba ennaku ezimu nensiiba ennaku 7 dry ennaku 7 awo nenfuna kendyako nensiiba ennaku ku makya mpaka ssaawa 12 okumala ennaku 3 oba 2 nensiibamu nensiiba dry ennaku 3 bwe ntyo nga ntomera butomezi nga bwenjagala nga njagala Mukama at least aŋŋambeyo ekigambo omusajja teyakyogera banyabo ne baseba bampuliriza tulina obuweereza muno bwe tutambuliddemu okumala ebbanga ng'obuweereza bukutamye oyambye okumala ebbanga bikutamye waliwo omukwano gwange bamuyita Viola kutumirako Dubai oli mukwano gwange mupya naye obadde onnyonnyola ebigambo bino olunaku lwaleero ku makya Viola tukubuuzizaako kaakati ebintu ebimala okuntabukako ne binsukka obungi nenga naye nkoze ntya ebyaddala saafuna ansa kati ntambula mba nkyali mu kaseera kange awo okusaba n'okusiiba nyina ekintu kye nalaba mukwano gwange yajja mu buliwo mukwano gwange teyajja mu nsi ya mwoyo wabula yajja direct mba ndi awo ng'omusajja ajja nga ŋŋamba ayina akalimu jjukira nze nali nkola ebicuba nga sina kicuba kyembuuka nga buli kicuba nkikola nga buli mulimu ogupambana gwonna ogubaawo nkola mukole ng'oli businessman yes mba ndi awo ng'omusajja ajja nga ŋŋamba nyina akalimu ke njagala onkolere nga nkubira akasimu nalina akasimu kamapeesa nga nkateekamu akati eno ng'eryanda lyamegokako akantu mba ndi awo nga nkubira nga ŋŋamba nyina omulimu nga mugamba kale soke nga mugamba naye sinaamu transport yanga akange okusinziira kuba nti nonkwetaaga kanzije nkunone guno omulimu gwa buvunaanyizibwa nnyo nga ndi awo ng'avuga emmotoka ng'ajja nga nsanga eruweero omusajja yavuga emmotoka n'asanga eruweero we yantunuulira enfaanana gye nali nfaananamu kubajjukira nali nsiiba nga nsaba yaŋŋamba tasobola kunkozesa ofunye omulimu kyokka ate agukuwa agamba sigenda gukuwa yes nemugamba mukama lwange lwaki tompa omulimu nga ate okiraba ngwetaaga naŋŋamba ofaanana bubi nnyo ng'oli munafu nange agenda oyambale tugende nemugamba sebo nyambadde mpeddeyo ennyumba ne weekwata omuliro nemugamba sebo zino engoye zensabiramu yaggamba genda oyambale ng'alaba nzirugala kyokka te gwe z'osabiramu ezisinga z'oyambadde weetegese ogenda omusajja ono n'akwatibwa ennaku n'antwala ku botiiki n'angulira engoye n'anteeka mu motoka n'aŋŋamba kango owulira okooye obwavu buno nti yempulira mbukooye
Nangamba owulira okwoyo okubonaabona nti pulira mbukooye kati ate ye yali alina emmotoka ng'alina n'obulamu bulungi nalabira ddala nga Katonda alabika nsindikidde omuntu agenda okunzijja mu bwavu agenda okunzijja mu mbeera y'okubonaabona mpulira ensanyuka nnyo ne mugamba yes nangamba buli kimu kyonna osobola okukikolako nze sina buli kintu kyonna kisobola kukola njagala ssente buli kimu osobola okukikola nawe okukakasa buli kimu osobola okukikolako nze nkakasiza ddala njogera siri mulalu ate nze siraluka nkola njagala ssente nanvuga nantwala ku musawo eyasooka owekinnansi nze bwe yanvuga buli gye yantwalanga jjukira nga nali strong mu nsi y'okusaba nga sirina kutya nti ntya essabo era yantwala yanyigiza direct munda mu ssabo olwaba okuyingira bwe nti twasooka ne tutuula ku layini twalindamuko okumala akabanga mwasangayo bakirayanti abalala bangi layini muba ku layini abasamize bakozesa layini nkiraba naye ffe twali tukedde fe abaali basooka ku layini nkiraba nja nyingira omusawo wajja ayingira munda bakumyero ebyoto banyokeza amadagala ekyoto kibeera munda musabo kiba munda musabo nga ku mulyango era n'omusamize atuula ku mulyango kumpi n'omulyango ku ssabo kati mba ndi awo ng'omusawo atuula nga nyingira olwamulawe nti ne yeekanga naga mutwale oyo aliko omuliro nenseka nangamba ssebo tosekerera wana eno fuluma ogende genda omusajja nangoba nenfuluma kati mba nfuluma nangamba n'erinnya lyo litwali lino tolireka wano ebyaddala saakitegeera nti oba Katonda nali ndiko omuliro gwa Katonda saakitegeera n'erinnya lyo lifulumye wali ovuddeyo ng'erinnya olirese anti jjukira lyali liwandikiddwa mu kitabo salinze ekka yawandisi nze nali namba emu naye omusajja atwala obuvunaanyizibwa n'akutulamu ekitabo olupapula luna nalunkanyugira erinnya lyo litwale saafaayo omusajja ngamba Katonda wankangoba akuloga aliwa ona yakulese yandeese nangamba yakuloga akulaba akuliwodda akulaba alabika kalina akwagala ofe ng'oli mwaba nga nentya nnyo ate ekyo kubanga mukwano gwange oli nali mubirivingiramu alina ssente ali bulungi buli kimu kikyuse bwe yangamba ebigambo natandika okutyamuko nenga kirabika nno kituufu ntandika okujjukira embeera gye nze nga mpitamu ne manya nti kaweddemu kaakati abampuliriza mukwano gwange ngamba nti kati kankutwala ekafulu omusawo omulala asinga kwoli ng'akuba essimu omusawo agikwata abawa olunaku atugamba mujje gwe sobola kusimbya layini oli boyi wange ate yamuwa ssente obugagga wala okutuuka ku eryesa lyaliko kati lwaki yakusokeza kwoligwa naye gwateeka kasi anti mbo yakinjigiriza naga nti bagiyita company protection anti jjukira omusawo omuganda omumanyi obuzibu bw'alina nsobola okugjayo okukuloga ompa obugagga ng'ate gwe gwenzijja okuloga okumpa obugagga okumpa ssente ate naawe ogenda wali kuloga kugjayo ssente naawe ofune ssente nange nagwe ngenda okuloga osobola okujja omusawo omuganda osobola ogendayo n'akujjanjaba n'akuwonya ekizimba kyokka ono omulogo akuloga naye najjayo n'akuloga ekizimba ate ekizimba musawo kyakuwozinza omusawo omu nga yabikola byonna nkufunye bulungi abasawo tebalina sayidi bo bamane meeka kati yali atya omuzukulu azze gwe bajjanjaba kati yali alinamu okutyangaga nti owange akasajja kayinza okutuuka ne kanneefuulira kankatwale wono kafulufulumu konze kale nkufunye bulungi kale twatuuka musajja oli n'agamba nantunulya bwati naŋŋamba ssebo fuluma ono saabalogo olina ekizibu konze kizibu ki naatokimbuuza fuluma ano genda nga mukambwe neŋŋaanirawo oyagala ssente omusajja yayingira yakwata effumu
liba ku kyoto. Nga libabiridde oba. Liba ku kyoto liba mu muliro. Kyampa emisinde. Kyakunyenyesa mu ttanka y'ekigere. N'adduuka. Nga mwegali. Ne munnange n'adduuka ne tusinkana ku mmotoka ne tulinnya tugenda. Sawa. N'angamba kankuweeyo omukisa gumu. Konze weebale. Mukisa ki? Nga ndowooza oba agenda kunkwatirayo akakadde akampe kubanga ssente azirina. Jjukira eno gye tugenda yonna yasooka nga teekangayo Kigali. Amafuta emmotoka ndaba enywa. N'angamba kati ngenda kukutwala mu bakafulyu abasembayo. Bakaguje bakabejja. Yamuyita kafulyu. Basaabalogo abasawo bali bennyini abalina ne ago. N'angamba naye singa olemererwa eno manya ogenda kufa. Mugenda already amaze okugamba. Okitegedde ogenda kufa era n'olemerako ogende. Olwokuba nali nina embeera gye nalimu. Ate nga nno mukwano gwange muwe ekitiibwa mutya. Aye n'omuntu anoonya ssente aba mumalirivu. Njanga neesoga nga tugenda. Twatuuka awo awaasooka woti wali nga ssabo liri sirias. Baatuuka nsiza amazzi. Naye bulogo buno nina akantu ke nzijukidde. Baba mansira amazzi nga mwakatuuka. Omanyi oli kye yakola? Yasooka n'akwata ebiddagala awo n'abikunyakunya n'amala n'akola bw'ati. N'akateeka muli mu bbaafu. Gye mugenda okunaabira mu kataasa n'akola bw'ati. Mu matuuge munda eno ngolabira ddala ayigiza akayala baba n'obwala nga buwanvu buti. Obukola omulimu ogwo. Nako n'akasiiga muli. Najjira n'akola bw'ati. Mu nkwawaze. N'akasiiga muli. Awala asigera koogera. Kati webala. Omulabi waffe tukyagenda mu maaso ne Musumba Kanga atunyumiza ku bulamu bwe. Kati ekyayewuunyisa omusajja n'omugaba baba bino sigenda biraba n'agaasewo nange bina naawe okuba wenti. Bino baali babikolera ggwe wekka omugenyi. Naye balina omukansiza kuba twalina okugenda ffenna. Bakwiza kukansiza? Kukansira. Kukansira. Kumansira. Kati n'amala n'agamba kano kataasa, simanya kataasa, simanya ono mutaasa bizibu, mutaasa bwavu, mutaasa kubonaabona. Kataasa. Biki. Era bino ddagala weeti. Nga balaamiririza ku biri bye batadde mu kataasa. Bino bigozi bya munyindo simanyi ekivaamu tekidda, simanyi biki nono ava mu bwavu talidda. Oye bino abiyita atya? Bino byo simanya bannange. N'akwatamu n'agamba lino konkoola simanya biki. Nkokola obugagga biki. N'amala n'akwata akeeyo kano akatono. Inna eri bakayita kakumirizi. Mukumirirako omukisa era mugumya n'amansula. Ne bitugenda ono omukulu n'asasula twali tulina okugenda nabyo byasasula bye bino wammanga. Yasasula amagi 6. N'asasula kando 6. Kando 5 zali 5. Kubanga kati mweno bakuba akabonero azisimba mu ngeri ya 5 stars. 5 star. Ekivula ku 5 star hotel awo wabirwa ebikolebwawo. 5 star hotel. Kaakati bwe tumala ogula ezo nga tumala tugula akagoye akatambaala akano akakwayiti akatono. Ekivula abasumba baluminati babukozesa nnyo. Oba white. Babugabira abantu. Baba basumba baluminati. Abagabo abakozesa obutambala bwa white. Mbamanyi abantu be bazze n'obutambala bwabwe. Sobola nzobera nako kuba nange embeera nako sometimes embeera nako kubanga ekintu ekyeru kiri presentinga kirungi mu maaso ga Katonda. Naye kati bo banene balina bwe bagaba okujjanjaba. Mbu mulwadde weesimulako mulwadde nga mulwadde simanya biki. Kaakati munnange mba ndi awo nga omuvubuka nga tukwata bintu akatambaala akakeeru akagoye akamyufu
agoye aka black nga tuyingira nga tugenda tulina we twatuuka muyingidde munda mu ssabo Shrine. twalinnya lyato Bino babikolerako wa ku nnyanja olwo bino babinkolerako waneno ku lubalama mu kasaba akasooka kali mu kaluumu kali mu kasingo luumu nakamabulo kasika kube plasta bamala okunkolako tulinnya eryato gwe ne boyo mbalaba omusajja atuvuga baabo obudde butambudde tugenda tuuka eri nga obudde buwungeera ku lyato ku kazinga wali otambuliddeko ku lyato okujjako ogwo omulundi nali mbaddeko ku keke beach eyo nga tudigida wali mudigize mu bbi kati mba ndi awo ng'omusajja ono nga nkwata nga tutuuka we twatuuka nga no eriyo amateeka mutambula bute nga mumaze otuuka eyo wakati mu nnyanja engoye muzijjamu zonna muzigiramu wa ku lyato muzireka awo wansi awo waliwo we bazireka n'engatto mu bigere tolina beeramu nangatto waliwo we bazireka kaakati bano abagagga abakadde abaawo kye bakukkiriza okulekamu okwata akacupako mu ngalo n'empetayo mu ngalo akacupa mubaamu bakayita magic bottle ne kano bakayita magic ring kyekiva olaba nti ojja kusanga abantu nze ntera nnyo okusanga abantu mu kkubo nga baterepotinga wano yafa mu Uganda abantu bali wano eno Uganda babula misana tuku abantu balina obusenge obutaggulwa mu nju zaabwe naye abeeramu nga ayingiramu ng'abula bw'ayingira mu kasenge ng'abulira omu ogenda mukama n'akuyamba n'oggulawo abataliimu n'omubiri guba tegulimu oba wabeeramu oyinza osanga mubiri gwe gulimu kati awo lwaki tebakagula muyinza omuziika nkitegedde era amateeka ewaka gaba taiti nga tusobola nga sitaabeerayo yalina okwejjayo nkitegedde gy'obadde olaga kaakati tujja tuyingira essabo tujjamu ebintu ebyo byonna baabo pasta kango buswa tosigala muka andapunya toyina kusigalamu oba oli awo nosanga ebiwala nga binyirira biri nga kyana ekitambula butte nayo nga biri bute ate tokkirizibwa kikwatako ate lwaki mbasi kikwatako musumba ye wali oyinza n'okufuna appetite ekikwatako muganda wange entiisa eri wali mbabuulire oba okyali awo mutambula kati gana amagi mukozesaako amagi agasooka wano ku nnyanja nga mugateeka ku nnyanja bwe muyingira eri munda mu ssabo muli si nnyumba zo ziri njazi balize bakusanga amaka gaabwe nga amaka gaabwe kakati tugenda tutuukayo bwe twamala okutuukayo ne tuyingira munda ne ndaba omusota nga timba nga munene nnyo bwe guti nga gwezinze bwe mala ogulaba nga munene nnyo bwe guti gwezinze mu bwangu obw'ekitalo ne ndaba ne baŋŋamba nti ogwo gukwata oguwa amagi ago ne kwata amagi naye nga buli obeera jaawo ti nga guyasama gukola gutya ng'ogutya olabanga naawe agenderako nateekawo amagi tegwagalya tewamuliisa omukulu ko bali ne bagamba nti alabika era omusanza akkuse kati wataalya magi musango anti oba tomugabudde ate nga akkuse yagaanya okulya naye oba tomugabudde kati nga tukkirira bwe twatuuka awalala bwonna twagenda tukolerawo emikolo gyawo tutuuka wakati mu kasenta ko bakasereka nako waggulu eyo wansi mazzi tetunaba kukka wansi mazzi naye tuli wakati tuli mu nnyanja essaawa zino
kanywe mu lwendo lw'amazzi mu linnya erya Yesu. Amma weebale nnyo weebalire ddala akyatambudde naffe nkakasa nga ogenda gitegeera bulungi nnyo ababadde balinda ekitundu kinene kya Mwami Kango kizi zino series twazisumuludde oba nziyite series oba nziyite kinaye agenda kuba atunnyonnyola lwaki luli namuyita yaliko omubbi yaliko omwenzi yakola buli kibi n'amala n'alokoka naye nga mwebuuza lwaki mbyogera ebyo kubanga abaaliwo oba batandika naffe mu kitundu ekyasookera ddala bino mwali mubiwuliddeko ebimu naye kati abapya n'abalala katwengende mu maaso n'omukulu. Kaakati tutuuka mu kagaapu ako kalinga nga akasereke kalimu kamera zijjudde katundu kali ku kazinga konna ne mu nsiko miti yonna waliyo kamera. Mwali ku nyanja ki? Victoria. Naye akazinga kali kamweyo katono si kanene nnyo naye kalinga nga kaba kaagala kwenkana ng'ekyalo kiramba. Naye abakuumayo bambala mafumu baba bakutte mafumu nga bambadde embugo oba ebikooyi. Twayingira ne tutuuka munda we twatuukula awo waliwo endabirwamu zino ange ennene ng'ezivuganya ez'omu saaluuni. Naye nga zo baziteekako ango emu ya black emu ya myufu. Ango otegeeza ki? Ango ge mabbalibbali. As you see this phone, this is ango kano akali ebbali kano. Kaakati nenkola ki nenzitunuulira ng'olina otulawali ng'ozitunuulidde. Kati omusajja n'ajja n'akola emikolo gy'akoze gyonna. Olaba n'alamiriza n'akuba omuliro n'akuba omukka n'akola ki. Eno ebadde endabirwamu mira eya bulijjo. Emu n'etandika okutangalijja nga mira ogiraba nga etangalijja. Omanyi ng'emasamasa bwe ŋŋamba okumasamasa kiralamu n'okutangalijja kigambo kirimu njawulo. Okumasamasa okushining oba reflections ng'oliflectinga. Naye ku mulundi guno eno kyali tekiri bwe kityo. nga kiraba ne mu mubiri gwakyo. Onaateeka amazzi mu bbaafu n'oganyeenya bw'oti ne gatandika okudda eno n'eno bw'eti kye bayita okugira okutangalijja bwe bati. Nga we nnyeenya amazzi bw'oti ng'olaba geesundasunda n'endabirwamu emu bwe yakola. Eringa ng'amazzi endabirwamu endala ne activatinga TV yo nereeta ebifaananyi endabirwamu yennyini nereeta ebifaananyi n'otandika okulaba obulamu bwammwe bonna kati ate ng'era waliwo n'akadiba wali ko nako era oteekamu ettondo ly'omusaayi ne kakulaga ebyo byonna gy'ogenda okubeera by'ogenda okukola ki. oteekamu ettondo ly'omusaayi waliwo beera otandise oyingira saddaaka. Bwe ntyo nenkwata ne batandika okutuwa endagiriro nga abazungu bwe bazituwa ng'endagiriro ezo tuzitambulirako ng'oyogera ebigambo eby'obusamize n'okola obulogo nga bwe bagambye okubukola. Bwe namala okukola buli kimu nga bwe bagamba ekikola mba ndi awo endabirwamu eno etangalijja ne batugamba kati muyingire nga mugenda ayita mu ndabirwamu ogwo omulyango. endabirwamu bo bagirabanga mulyango. endabirwamu eringa ng'amazzi kati. Ne bagamba ebbaafu eno erimu amazzi tuteekeko amagi ge twali tusigaza 3. oli mwamuwako amagi ameka? Oli twamuwako amagi ga 3 naffe ne tusigaza 3. Ne batugamba amagi gano eno tugateeke mu bbaafu. Bw'ogateeka mu bbaafu tegakka. Amagi gaba amagi mazize at the same time nga amagi ag'enkoko eŋŋanda omulundi ogusoose okubiika.
bo balina enkola gye bazikolamu n'enkoko bazerundira basobola okufuna ekintu nga kiri konko marvelous nga gankoko nganda gwesoose okubiika ate nga ge yazizaako bagenda bagakunganya gatunzi era bagagula ssente batandika okukola speros zaabwe bamala okukola speros zaabwe mba ndi awo nga omusajja ono nga batugamba mutuule ku magye ago era nga tulinya mu bbaafu nga tutuula olwaba okutuula bwoti ekigere kyakkanga mu bbaafu ng'ebbaafu efuukanga fuuti 5 obuwanvu ekigere ky'olinyisiza mu bbaafu nga tosobola linnya ku ntobo ya bbaafu n'olinya n'obulirayo bulungi wefyu ng'oli mu ntaana ng'oli mu nnyanja munda wansi gwe gulinga omulyango ekyo nno bakiyita poto amagi galiwa nze awo simanyi kyaddako amagi linda kumwagateekawo mu mazzi ku bbaafu mwateekako amagi 3 mu bbaafu emu ne tuteekamu emikolo gyonna gye twali tutegese bwe twamala ogikola mba ndi awo nga tuzze mu nnyanja we twatuuka mu nnyanja wansi waliyo engeri y'ekibuga eyo mu nnyanja wansi it's a city naye gye bayita mu underground world kati n'otuukayo n'osaba obugagga bwo bwonna bw'oyagala n'osaba by'oyagala olwo otuukira wansi eyo ani akwaniriza wabeerayo abakulisivinga bakolayo ba agenti b'emagombe baba kitegereko nti ojja era babeera bakitegedde kubanga babeera bakulabye nga balaba process zonna jjukira balaba mu nsi z'emyoyo nkitegedde kaakati ngenda okuyingira bwe nti wepa banyabo ne baseba bampuliriza nasanga nga baninze batulinze kubanga ono mukwano gwaffe twamuleka wabweru ne waliwo n'abaana abalala bali bazze okujoininga nga nabo balina ababaleese balina ababaleeta ba agenti baabwe kaakati wentuuka ali munda njankwata zino gundi baziyita batya tandika okukobera terms and condition bakuwadde amateeka batukwasiza ebintu byaffe byonna byetulina olwo mwagenda na bintu kye babakwasa ate era bugoye bwakolerako mikolo otubumala kati omusambwa ne gwogera ne gugamba nti obasindike mubazzeeyo ate nga temulina kye mwakoze olwo emikolo tuba tugimazeeyo mwanda gulawundi omusambwa gwe gukulirayo ne batusindika ne batuzza ne tukola emikolo emirala otwala okukola emikolo emirala natugamba kati nsigazayo process ey'okuwaayo saddaaka yaabwe ne bantwala mu luzzi ne bantwala mu kibira ne bagamba ogeragera mu kibira naye buli kyosangayo kiteme olina okubalaga omutima nti ddala oli mweteefuteefu nti oli solid eyo ye interview y'emagombe bampa omusota nga munene ne bampa empologoma enjovu olina temako kimu oba byonna olwana nabyo olwana na kimu waso kittanga olumba ekirala byonna bibeeramu mu muluumu tetuli mu luumu olwo tuli mu kazinga mu kabira ako ko kali awo kabira mu kabira okitegedde nti mwebiri oba gwe oba otambula butambuzi n'okisanga olabidise ne bagamba buli kyosanga gwe kitte na lwana n'ebintu nga tebinnumba naye baga abalala bibalumba nekimutuga nekimukwata nekyagala okutta ikola betya nekiddamu nekikusindika kwegamba gwe watemanga kiwedde naye nze tebyanwanyisa byagananga nga binneepena saasobola kulwana tewalwana nnyo naabo ono ne baŋŋamba nolabika process yegenda kutusumbuwa oba olina okulwana kkiriza gaana oba oyagala oba toyagala olina okulwananagana n'ekyo ky'oba osanzeeyo yes kyokka ate gwe toli mu kulwana biri bikwepena oli tusose ne tumulaba ng'amagi agaanya okugalya kaakati njantuuka mu
wentuuka akaseera awo banzijayo banga kati buli gwogenda saddaaka yo kaseera ogiweeyo bw'olaba yaawo kyonna kyolaba kifumite ne bampa akaso katono we bati bo bagiyita ddaga obuso obutono babuyita ddaga ne baŋŋamba kafumite ne ŋŋenda mu mazzi bwe nti ne ndabamu kye nalabamu bwe nalabamu walabamu ki omuntu ne nfumita akaso kubanga kye baŋŋambye bwe nali nga nfumita akaso tebakubuuza bibuuzo naabula ne baŋŋamba ebintu ebigenda tulemerera eseera be bafumitanga bo nga bakola batya babeerawo ye kirabika kakati ebiro byatuuka ne nkwata simanyi oba nyinza kinyonyola ntya biro bimeka ebyayita nga muli eyo wansi nga mumaze okukka mu nnyanja kati ate awo ojjukira muba temukyali mu nsi ya myoyo byamwe birimba muli mu nsi ya myoyo bw'ogamba nti ebiro byayita bibanga bimeka simanyi biba bingi kaakati omusajja ono n'aleeta ne bantwala bagambe omukulu nti ebyange ebimu biriwo ebiti ono bwe tumugamba okulwana nabo talwana nabo bamwepena bwepe bantuusa ku mukulu naga mukulu kyolwo musawo omuzungu n'omuganda be bakulira essabo liri kasana neepena kati ew'omukulu waatuula atuula mu ssente amabokisi ga ssente gabeerawo amasabo gabeerawo ne manya nti nze ssente nyino zitwala jjukira nali mubbi ndabye bakola bisi bya mazima tutaddemu ssente zaffe ate siraba ansa wakiri ssente zino kanzi babbeko kale kakomyewo kati nja nfuna eyo bagiyita batya nja nfuna gundi eyo bagiyita mba ndiyo munda mu nnyanja ofunye ekito tugambye kyofu batukwasa obujjo olujjo ebitundutundu by'ensuwa eyamenyese kati nga bakuyiwamu omusaayi ogwange simanyi oba gwa muntu oba gwa nte oba gwaki oba gwaki ne batteera musaayi mu bujjo buli agamba tubukwate wetti katugenda otuuka eri omusawo n'atandika okukola byakola najja omusaayi mu nnyindo omusawo mwennyini mwenye kagugyewo eyo ate oli kabaka abasembayo yaze omusaayi mu ŋŋindo naddamu netwala tukwate buto neddamu netulaamiriza netukola ngenda okulaba nga omusajja aze omusaayi matu n'agwa wansi mutegeera bulungi mulaba n'amala nayimuka naŋŋamba ssebo bw'oliba teweezudde oli mulangira naye bw'oba teweezudde toli ogenda kufa bw'otyo olwo oli mulangira bwa owange nange siyinza kulimba simanyi naye omusajja ono yaŋŋamba nti wemba seezudde ŋŋenda kufa mbonaabona naye tasobola kunkolako ne muganga kati nyamba ompeyo obukadde 5 nange mbuukire awo nenzazisanja bukuddiza mpola abanga mpola bukyali bwe kityo naye neetaaga obuyambi nga bw'ogambye yangoba bugobi misinde tebampa nenkaaba nembonaabona nnyo neŋŋamba kati ŋŋenda ne ssente mu bulungi oba mu bubi ne munaye we nabibalabalamu gye nayita ne gye nava nga kubo siritegeera bulungi ate ndi ku mazzi aye simanyi ntambula egenda kunzizaayo eri konza omugezi kaŋŋume n'ogusala kaakati nja wentyo we nava eyo ku nnyanja nkiyisiza mu bufunzefunze wavaayo nga tolina wadde sso nga sirina wadde n'ekikumi ng'omusawo angobye nga sobodde kufuna buyambi ebiseera byaffe ebisinga obungi
ovaayo otya olinnya eryato ovaayo otya tutandikire muwansi mu nnyanja olwo ovaayo otya ye bakukkiriza ovaayo ku by'otegedde nze bali bandabamu ekyama ekinene kati mpozi kyembadde nirabidde okubagamba era mweyo mmere yali etangalajja gwafuuka omulyango nga kasa mumala okola ebintu byammwe mugenda ne musayininga ngolo musayiningireyo mu America, Brazil, okusayininga ki kati Zambia. bakomawo eno Oyingiramu ogwo omulyango ogwo gwendabirwamu ennyini oyingira ne kutwala mu nsi endala ofulumira mu nsi ndala seeno gy'olimu abeeri ne bakulaba nako kaakati bagaba womala okubeera successful bakuwa empeta bagiyita magic ring n'akacupa nga kayita magic bottle natuuka ebiseera nenfuna obuzibu obutenkanika nga sente sizifunye bangobyeyo mukwano gwange yaŋŋamba nti okusinziira wobeera ng'olemereddwawo toliwona linda okufaako omulimu gwe yali ansuubiza okumpa yagunnyima sente saafunayo namaliriza nze mu kyalo okubonaabona bupya okulima nti linda okufaako akumalamu maanyi kiki era kyali kituufu kumalamu maanyi kati nenzirayo ewaka bwe naddayo ewaka nenga mukama nkoze ntya bwe naddayo ewaka natandika okulootalota ng'ebirooto ebya Illuminati biganyozeyo eka eruweero nentandika okwenenya nentandika okusaba nentandika okulaba nga kyenakola kibi nenfuna okubikkulirwa nga nkikola nti nyina ebyokugamba abantu bwe ntyo mu kunoonya n'amagezi gange n'okweyiiza saafuna ansa abampuliriza nali ndi awo nga buli kimu kiganye nensalamu okudda mu buziba mu kusaba era bwe nadda ebuziba mu kusaba nensaba nnyo neneetonda nnyo mukama n'ansonyiwa nakimanya nti ansonyiye mukama yakusonyiwa ku bino by'obadde okola kati ntandika okufuna okubikkulirwa gye nja nkizuulira nti ono omuliro gw'adde ayogera nti nyina omuliro gwe muliro gwa Katonda nkitegedde natandikira awo nenfuuka ekitonde ekijja ng'ovuddeyo ebya Illuminati biganye era Illuminati yanemererwa tebampa ssente nentandika okupanga obulamu mpolampola okutuusa wano wendi olwo ovadde eruweero ye ovaayo otya bwe natuuka eno nenja nkizuula nti nyina omuliro nayagala ngugezese ndabe ddala kituufu kukoleeza ki fire oba I don't have nentandika okunoonyeza ye if I have the fire nkola ntya where can I burn mbandyawo nga mbuulira enjiri nga batandika okumpitayita mu makanisa tandika okubuulira enjiri nga sinafuuka musumba siri ndi awo ndi mubuulizi wa njiri omusajja nampa amagezi we nagenda mu makanisa ago ge nagendangamu nenja nkizuula nga aba kyali kitya nga abantu bagwa wenjogera abantu bagwa wembuli abantu bagwa nga ketwalabako ku Sande kati we nakizuulira nti ndabika nyina amaanyi amalala aganemeseza okugenda mu ndagano ziri zonna bali obeera kyekibatiisa nenkyukira Katonda nasaba nasiiba Katonda nanviirayo era nali ndi awo nga mwoyo nga malayika ajja nga ŋŋamba nti agenda kujja nnone malayika agenda kukima akutwalewa yaŋŋamba omwoyo omutukuvu agenda kujja kunone akutwala abeeko ne byakulaga malayika yakuleetera obubaka buno nendaba malayika bwe nti kati ate okusinziira nti abantu bali bagamba ndalusa enguddire eddalu nange nakirowooza ne nga ndabika ngudde eddalu nga byolaba bibagambako Eh. ate bo nga bakuyita mulalo. Kaakati awo we natandikira okusaba n'okusiiba n'okwongera amaanyi mu buweereza bwange.
before nga tonagenda mu nnyanja nga bw'osabira abantu bo tebagwa. Nga sina n'omuntu n'omu gwe nsobola kusabira n'agwa, ng'era sina n'ebigambo bye nayogeranga enjiri nga kiba kisa kya Katonda okufuna yalokoka. Naye Katonda yajja n'anviirayo mu kaseera akavanyuma n'ankola bulungi n'ansanyusa okutuusa wano eno wendi. Kati bw'osaba abantu nakati bagwa. Nze no nali ndowooza kyaliwo era nakoololokka. Nedda ssebo, Katonda akolera ddala wano ewaffe ku Believers on the Local Ministries. Abantu abatalina mbuto bazadde abaana, abantu balabye omukisa okuyita mu kanisa eno, kubanga ekkanisa eno kwali kuteesa kwa Katonda, si kuteesa kwa mwana wa muntu. Kati okulaga nti Katonda akola kwe kusabira oli n'agwa. Nedda, kwe kusabira omuntu n'abako ne kyafuna ne wabeera nga tagudde. Naye n'olaba nti no obulamu bwe bukyuse, buli kimu kitambula bulungi nga bwakibala. Ekyo kibayita okulaba ku bulungi bwa Katonda. Yes. Nkitegedde. So kyekyo kye nalaba mu Illuminati. Kati bino ebirala bye nze nga ndaba mu Illuminati, ate byo Mukama yabindaze. Ye kennyini yavuddeyo n'ajja n'andaga. Olingizayo mu nningiza eri ey'omwoyo n'ambulira ebiki ebyali bigenda okuntuukako biri bitya. N'abaliwo bibayisa batya? Kati ate ggwe gano amaanyi agatandika okulaba ne mu nsi y'omwoyo go gafuna oti? Awo wakati nga Katonda amaze okunsuubiza n'aŋŋamba nti naagera kujja nnone, Mwoyo Mutukuvu agenda kujja nnone, awo nali yambalawo ekyo ekisa. Ekiseera kyatandika okunyambala eky'obunnabbi, kyatandika okunyambala ekya deliverance. Byonna byatandika luli ng'omwoyo maze okusinkana omwoyo. So buli muntu andaba era ampuliriza kikukakatako okukabira omwoyo n'omwambaza n'oyambala omwoyo n'osobola obulungi bwa Katonda. Nina okwambala omwoyo? Olina okwambala omwoyo n'ova mu mubiri, awo oba ogenda laba obulungi bwa Katonda. Ate oyajja kubuuza kati nkyo nkikola ntya nze kati nga wondaba? Ekisookera ddala Bayibuli egamba nti oyatula akamwako okuweebwa obutuukirivu. Bw'oba ng'owulira ng'okooye nga wali yagadde okwatula Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, noonya omusumba, noonya ekkanisa yonna, yatula atandika kuweereza Mukama. Mba nsobola okuva ne ŋŋenda mu mwoyo? Of course. Ekivaawo simanyi oba nnyinza kinnyonnyola ntya. Okugenda mu mwoyo nze ekyannyambako nagamba nali nsiiba nnyo ng'ate nkuuma obutuukirivu. Kati ekyannyambako okutambula ogenda mu mwoyo kutandika okulaba bino bye ndaba, kutandika okubanyonnyola bino bye mbanyonnyola, kubanga ekyo kyatuukawo okuva mu nnaku ezo. Nze kye nali saamanya nti Katonda nali mukoowoola naye nga nze ndowooza tampulira, kumbe Katonda ali ampulira. Naye olw'okuba nga nze nali simanyi njogera ze, simanyi bya mwoyo, simanyi biki, nasigala nga ndi awo nga ndi musirusiru. Nkitegedde bulungi nnyo. Weebitu ebiri oba weebitu ebyagenda ebya mwami Kango ono. Kakati akalala konna koyina? Akalala konna kenyina siina nnyo kangi. Just kyenjagala okubagamba nti obulogo bulimba. Ekyokubiri kyenjagala bagamba Illuminati waddala gyali. Obulogo si bulimba? Bulimba ssebo. Ekintu kyofiirwa omuntu owo gw'oyagala. Ekintu kyofiirwa ebyo by'oyagala. Omanyi nti nze baali bansaba ssebo ebintu bye nali nsinga okwagala. Ati sooka olabe lwaki si bulimba. Ebyobulogo bikolerawo. N'ate bino ebyammwe ebyabalokole tebikolerawo. Ate kati gwe lwaki oyagala bikolerwawo ng'era bigenderawo? Okimanyi nti era ne woofa bigenderawo, ne woba ng'obanyiiziza era bigenderawo. Kati ekikulu kya byonna kwe kubeera nga oleka ekibi n'ogaa nti kati buno bulogo, buno okukola bulungi. Yes. Kyovudde obuyita obulogo nti bulimba? Bulimba. Nze nabawaako obujulizi lumu ne mbagamba nti nze nayinanga money pass. Money pass nzobola oba mu buti 6. Nga wanino mu saati wanino we wati nga nawo waliwo obuti. Mu mpale nga nawo waliwo obuti. Mu kabokisa nako nakatunga kakati. Ku bigenda akatunga kakati. Naye nze nga sitereera. Obuti bwaki? Obw'amalogo. Abalogo bakuwa obuti bw'otambuliza mu ngoye? Baali babumpanga bungi nnyo nga mbulina, naffe twali tubunaganga n'ewaka nga tumanyi obbwekolera n'obbwekolera. Mu buwanga? Naye saafuna chance era bakubulungi bwa Katonda. Kitegeeza kigwa mpuliriza
nti bw'oba oyagala okukyusa obulamu solution eri Mukama Katonda era kera bukeezi lokoka okize Yesu Kristo okubeera omulokozi wo ogende otandika okweyagala mu bulamu bwo obulogo bulimba bubi ate bubi story y'omunyanja bwetu bwe yali story y'omunyanja bwetu bwe yali naye nga sente tewababbako sabba nabala gye nayita nga sirabayo nenvayo nga ndi mwavu lukulwe naye nga gyeziri ate nga nyingi nezijjuddeko condition n'ebirala n'okuzifunako kokka kuzibu nnyo basiibule abalungi abatulaba eno Yugi Now TV tubasaba musubscribinge mulikinge mukomentinge musharinge obaka tubasaba mujje tuweerezeko ffenna mwenenye maaso ga Katonda naddala abatambulira mu kibi ekyobulogo obusamize n'abaluminati ku Sunday twalinayo waluminati yali avudde mu luminati namulaba yajja teyatugamba kyama kye naye mwoyo nakimbikulira nenkimugamba nakkiriza nga alina n'ekisumuluzo kyatambula nakyo byali bingi Mukama n'amuyamba naawe asobola okuyamba bw'obanga oyagala okujja ku Believers on the Rock Ministries olinya taxi okuva mu paaka empya obwenkadde yonna 3,000 onogiga ngenda ku Matuga Shopping Center ku kizimbe ekyo bw'otuukaawo ku Matuga Shopping Center oyambukira ku kikubo kya scrap otuukira ddala direct awali ekkanisa Believers on the Rock Ministries omwami wa Illuminati tusobola omufuna naye ayinza obeera nga tali ready kola interview watwanituddeko ne tubeerako basatu ne mubuuza ebyange nawe nemubuuza ebibye nawe nenkubuuza ebibyo wabiraba oti ebibyo ebimufaako ate naye n'atunnyonnyolako ku sayidi eyo kyemmanyiko simanyi naye kiyinza obeera ekizibu kubanga abantu bangi abayita mu kaseera kano kempitamu naye nga tebagala kwogerako singa abazima baagala okwogerako nawe Stone M tosobola beera ntogenda ku musawo nze sigendako ku musawo naye abakazi balina obuzibu n'abasajja kale obadde mulabi mulungi nnyo Mukama akuwa omukisa Mukama akunjagalire beera bulungi weeraba onkubirako ku namba yange gwe mmanyi kyotegeeza nkubirako ku namba yange yesimu eri 779 oba enamba yange eriko erinnya Pastor Kango kati awo esembya 12 olaba esembya 12 gwe gyoba okopolola tugenderaawo Mukama bampere omukisa mbere bulungi nze manyi vidiyo gye walaba era nali nkolayo vidiyo wama webale nnyo webalire ddala otugoberera yonna gy'osinzidde mu nsi z'ebweru wano mu Uganda wama sigendangako ku musawo okujjako era ngenze kukola vidiyo zange nga balina ku musawo tagendangako ku musawo naye agendayo ng'agenze anti omusawo mwe mugendayo kuloga eyo si ensonga naye naawe wagendayo okuloga okuloga sirogangako kankubuulireko waliwo ekintu era ekirala oba tunakikolera vidiyo yakyo kyebayita emizimu tujja kikolera vidiyo yakyo sibula batulaba emizimu gibadde ki sibula batulaba sooka ombuulireko katini emizimu n'emisambwa gyebiri tebiri against muntu tebituwalana naye ffe tuli basitaani ffe basitaani fe abaleeta sitaani mu ebyo ebintu n'ogenda okumaliriza nga bikuyisiza bubikubye bikubonereza n'ebirala kale tugenda kwongera okulambulula ndowooza mu gundi eddako episode eddako tujja tandikirako awo Mukama bawa omukisa mwera tuyanziza tweyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala abatugoberedde okutandikirayo gye twakola ki gye twatandikidde kati nno gwabadde ambuuza omwami ono obulamu bwe buli butya ebitundu ebyo byasooka abatasobola funa mukisa kubiraba oba kubeera naffe weekito ekyali munnange ate nga tukyayongera okubaweereza n'ebirala ebisingako awo kati nno we muyita ng'omubbi oba ne muyita omulogo oba omusamizi onoogula baali balogo ewaabwe era ye taata we ye yali omu ku basawo abaganda edda paka we yakula ye n'alokoka n'abeeyawulako Mukama n'amukolera bulungi yatugamba y'omu ku bagagga naye tatuuka eri mu kibiina ky'abagagga kwagalana wano mu Uganda naye musajja alinako kaayinawo nange nansabira ssebo kwolombo nange mbeereko nga ye mwegomba engoye zayambala nange zino zendimuza kale akuma takumira mpeera mwebale nnyo mwebale ddala mbere bulungi mwera
waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa yakyewuunyo. buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawaanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugumu litandise.